ezindalo Musumba pasta wanjisebo mumwekapu tumulabe bulungi wanjisebo Katonda yeebazibwe amina kiseera kyonna Mukama mulungi yes amannya agange pitibwa Douglas Matovu mbeera kitukutwe kiri eyo side ng'oyise kira Bulindo otyo gye mbeera ndi musajja muyimbi nyimba gospel music otyo naye ewe embeera eyo ewaffe ekitukutwe nkulaba ku TV nze sirina TV naye nkulaba ku TV ez'abannange ninga mu musumba pastor yiga asabira abantu awonya buli kimu kyonna lwaki nange sigende wuwe nansabirako emikisa gyange ne gyeyoleka bulungi kubanga ndi musajja muyimbi sikoma kuyimba kwokka ntunga n'ebyambalo bino byennyambadde nze mbyetungira nange nafuna okwolesebwa okuva eri Mukama Katonda nandaga ekintu bwe kiti nintandika nange okigenderako sasooka kikkiriza naye nagenda olaba bwe nkikola bwe nkyambala abantu basiima baŋŋamba ennyambala eyo wagijjawa nyambala nga yanjawulo eyo nga weewuunyisa abantu mwana n'obulinnyo obwo bunkubye obulinnya nze mbutunga bwobutunga mwana ye pastor oza mwana nange tondizayiningire nja kudizayiningirayo pastor era nsaba okusiima gy'oli njagala nkudizayiningirayo ekyambalo nkikuleetere pastor okyambale naawe nze ndi mutuma okuva eri Mukama Katonda bino byenkola magezi ge si nze nageewa naye nange andaga naŋŋamba abantu yiiye ebyambalo bino nabo bonna batandika okubyambala ennyambala eno nnungi nnyo simbi eraga obutonde bw'ensi nga bwe bwakola ki bwe bwatondebwa kati nga kino ekyambalo kyennyambadde bakiyita kakobe ne pink